ebbanga lina akamala wano ku ddungu. Ebbanga lina akamala wano ku ddungu n'ekintu ekitera okunnumbagana. Waliwo entuuka essanga sirina muntu gwe njagala kuwuliza. Simaya maama, simaya taata, simaya mwana wange, simaya kojja, simaya ssenga, simaya mukwano. Waliwo entuuka essanga neekooye nga kaseera kempitamu neetaaga okukayitamu nzekka. Simanyi oba nammwe kitera obbatuuka kuba kituuka ku nze nzekka twale wammwe simanyi. Omanyi okutuuka ekiseera ng'essimu ogikooye weekyayi nga tolina kintu kyonna ky'oyagala kuwuliza, toyagala muntu yenna kukusumbuwa kumalako mirembe. Kyekyo nno kye nnina kitera okuntuukako. Simanyi oba nammwe weekiri oba nze nzekka kifuna oba okitegeera. Kyemmanyi nti omuvubuka ono embeera gy'ayogerako buli nkuba kyeyo yenna, oba oli mwana wa bulenzi oba oli mwana wa buwala, wali oyiseeko mu mbeera eno gy'ayogerako. Waliwo olunaku olukya nga toyina gw'oyombye naye, nga toyina yakuvumye, nga toyina yakunyiizizza, nga toyina buzibu bwonna, naye ng'owulira toyagala kwogera na muntu yenna, nga n'abakwetoolodde toyagala kuwulira n'omu ayogerera w'oli. Era abantu abali e Uganda kino nkibagamba nti bw'oyogeranga n'omuntu oluwalero ne mwogera bulungi nnyo, n'oddamu okumuteerako message enkeera n'atakuddamu n'aziraba n'akuleka ku bulutiiki oba n'aziraba n'akwanukula mu ngeri oba eri awo gwe gy'oyitanga ey'obukambwe oba etategeerekeka, ng'ate temwayombye, ng'olunaku lw'eggulo mwavudde ku ssimu nga museka, mukwano manya akaseera ako kaba kayingiddewo. Buli nkuba kyeyo yenna bannange mbabuulire ekintu ky'okubeera nga oba oli wekka, kubanga olaba ono omuvubuka abeerako ebweru nti bakola mirimu gya bweru, kino ekiseera kituukawo mu bulamu bwe. Kati teeberezaamu omwana ow'obuwala abeera mu kiyumba mwaka ku mwaka, mwezi ku mwezi, Sunday to Sunday, ate ng'akola emirimu egyali badde gikolebwa abantu nga 5 ng'agikola omu. Okeera ku makya nga tebaakukubye, tebaakuvumye, nga tobanja musaala, nga boosi yagukusasula oba yakusasudde, mutufu nga naye ayinza okutuna n'agamba oba kati ate ono kiki. Munnange ate wekatuukawo akaseera ako nga tebannakusasula, boosi ayinza okulowooza oba lwakuba tannakuwa musaala gwo. Naye mukwano ne baba omusaala baagukuwadde jjo, ako akaseera ne kakonkona, okeera nga waya zivuddeko. Kyova abantu bagamba mbwera Kadaama ye muntu atabeera ku gundi ye, oyogera leero bulungi naye enkya n'akuvuma. Leero ne mwogera ne museka, enkya n'akuvuma. Bannange bakoowa. Okimanyi nti wobeera ewakaawo osobola ogamba guno omulimu nja gukola enkya oba n'okolera ku peesiyo, naye w'omuwarabu tokolera ku peesiyo, kubanga ojja kubanga oli ku sinka oyoza bintu, omwana ayo ye boruga, kugambe sooka ofumbira omwana boruga, obenga munnange wakagimaliriza oddeyo maliriza ebintu ku sinki, bakugamba ate munnange genda olongoose hamaamu. Kyova abantu ababeera e Uganda banyigira nnyo bankuba kyeyo, boogera bubi, neewala olw'omutuukako mukwano nga waya zaavuddeko nga yeekyaye, olunaku lukya ne yeekyawa. Lwakuba munnange era akaseera we kajja kayinza okumala olunaku lulamba oba ennaku 2, n'amala ne yeetereeza mu layini. Mwe temulaba abakyala abo okugwa ddala, oluusi agwa eddalu nga tewaliiko amuloze. Oluusi waya zivaako, n'abeera mu kyumba ky'omuwalabu nga waya zaavaako naye nga taliiko yamuloga. Abamu munnange tulina obwongo nga bunafu, nga muli mu situation gye butasobola kuhandolinga, ng'osanga nga mutuufu waya zaavaako mu kiyumba. Abakyala abo balaba, ky'oba olaba nti waliwo omukyala akeera n'agamba nti nze okuva n'olunaku olwaleero mu kiyumba ky'omuwarabu ngenda kufuuka kasiru, naye ng'akola buli kimu nga ye bakyagala, naye nga yafuuka kasiru, takyayogera. Ng'embeera zaakyuka, eyaluli ayogera nabo n'asekaaseka ne banyumyanyumya, nga kati yakyuka mulala nnyo nga yasalawo kusirika. Kubanga oba togambye kusirika, oyinza okwekanga nga weeyodde n'omuwarabu.
oba n'omwana w'omuwarabu nga weeyodde ati omukyala agamba ngenda kusirika kye ngenda okukola ne kye sigenda kukola ngenda kusirika busirisi n'omugamba kola kino waba wakukikola n'akikola waba si wakukikola n'akireka naye nga wakimugambye n'atakunyega naye ate kati kino kindaze nti si bakyala ba biyumba bokka kuba omwana omulenzi yeetaaya atambulako n'akola munnange akale ye abeerako n'obudde okusinga omwana ow'omu kiyumba naye wabanga naye kano akaseera katuukawo mu bulamu bwe kino kya buli omu azironga z'oli nkuba kyeyo bamusanga abantu kubeera mu za America ali mu America naye nga waya zaavaako nga byogera tebikyakwatagana banaye n'okubeera oba lonely e Uganda wanyukanga ku mulimu n'ogendako mu mikwano gyo n'otambulako mu bifo ebyenjawulo kugamba obwongo n'obulamu n'obeera nga olina engeri gy'obutambuzaamu nga yeeyagaza naye n'embeera y'okubeera obw'omu mukwano weeyogeza wekka obeera na simu yo toyina muntu gw'olabako gwe munaanyumyako musekemukko kwegamba bikomaawo ku simu va mu buliri genda ku mulimu va ku mulimu genda mu buliri abantu wayazivaako kino tekiri Saudi tekiri mu nsi z'Abawarabu zokka ne mu America wayazivaako n'obasanga e Canada nga wayazaavaako mukama bankomire nnyo mwebale okubanga mu following okuva gye twatandikidde ate okutuusa wano ku nkomerero ya video yaffe mukama bankomire nnyo tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako bye bye